Ene emikolo gituuba gamazima emikolo gituuba nabadde mbasuubiza okubaleetera updates ku mikolo gy'okwanjula kwa Remmy Precious n'omwami omulungi Mr. Cocktail nkozi ye Mrs. Cocktail oba ne Mr. Cocktail nga gyonna we gyagenze. However okusinziira ku setup n'ebifaananyi ng'egye byagenze okukomekera nga bivuddeyo ne ngamba lwaki si comparinga guneno omukolo n'ogwa Rema Namakula olw'ensonga setup eyanga wolaba ku madaala aba metro ni simaya bachi ne basoka batulaye bati Dr. Muzasebunya ne Rema Namakula ne basoka bayimirira wakati twasoka dya setup efaanaganako bweto ku mikolo gya Rema Namakula. Yes, okwanjula kwa Rema Namakula ko twasoka okulaba ekintu ekifaanaganako nga bwetyo era oluvannyuma nkonze wayi ngeje nchabyeko nokumukolo gwa Remmy P lwaki sibi comparing tugambe tulabe ki exactly ekiyinza okubeera nga kyafaanaganye mu ginene emikolo baguliwo gwasinzeko kugwa mulala oba seti ki eyasinza okudesigninga okusinzira ku byonna nga obiraba emikolo gyo gyabaddeyo be bawadde kaadi bagenze emmere bagiridde okunyumirwa banyumiddwa abagole banyumye gwewe nawena awulira nti ne omanyi bulungi nnyo okugeya oba okugeya tebakukubiranga njagala otubuulire Remmy P yakyamawa ebifaananyi byonna mbikuleetedde bu video ngenda bukuleeta mu episode zaffe ezidako nga maze bukompilinga bulungi bonna oba omukolo gwa Remmy Precious byowamiisinze ne byowabadde tolina kubeera ng'omiisinga naye kati ekibuuzo kiri nti ku bino ebya Remmy Precious n'ebya Rema Namakula seti ki eyasinga okubeera nga gwe kugirayo ekifaananyi okusinziira ku concept eng'egye gikozemu naddala ebifaananyi by'amadaala okubanga twasoka biraba wa Rema Namakula katwazebo okubeera nga tubiraba mbana abantu abali prominent oba abali popular twazemo okubiraba ku setup ya Remmy Precious nga yanjula mwana munne Ray. Yes, edia Ray Mr. Cocktail osima bidim diredi linsumbuwa muko kandi esonyiwe tugende na kino commenting mu comment section ombulire side kigwe joyinza okubeera nga wasimi oba yakunyumidde nnyo oba joyinza okubeera nga ogenda nayo amanya ndobo sigade nze MSMX representing straight out SMX Media. I sign out. Wano ku SMX Media nkutegeeza ku Aji Kivumbi omusomi w'edduwa kugamba ng'oyita mu kusoomoozebwa buli ky'okwatako kye kifa ebizibu bikwetuumyeko mukubire ku namba y'essimu omutegeeze ku kizibu kyo ajja sobola bulungi nnyo okubeera nga akusomera edduwa ekuyamba ate akugamba takola ku nzikiriza ya busiraamu yokka wabula enzikiriza zonna mukubire ku ennamba y'essimu ojja sobola bulungi nnyo okubeera nga oyambibwa mu kizibu kyo kyonna ng'akusomera edduwa.